nolwekyo nfundikira abooluganda nga ŋŋamba nti yajibu alaina kitukakatako ffenna yenna asuubira okugobera omubaka okusinkanaani Allah subhanahu wa ta'ala kimukakatako okugobera nabbi sallallahu alaihi wasallam ne basahaba. Allah yagamba ngaisa kulunda nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gamba qul innama ana basharun mithlukum, bagambe Muhammad tinze Muhammad ndi muntu ngani wabule ekyenjawulo yuha ilayya nzisibwako buki annama ilahukum ilahu wahid, abantu bamanye nti asinzibwa ali atya man kana yarju liqaa rabbi, yenna amanyi nti anasinkanani falyamal amalan akole emirimu mituufu gyokka wala yushiriku biibadati rabbihi aleme kugattako Allah mu kumusinza. N'omulimu omulungi guteekeddwa okuba nga guli khalisan wa sawaban, nga omuntu akoze anoonya kusemisaani Allah jalla wala nga munna tawhidi. Ekyokubiri nga guliko enjigiza omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa illa ojja kuba omenyekedde buki bwereere. Nolwekyo abooluganda obusalafu obusiraamu bwannamaddala kubanga ye siratul mustaqim tariqatu nabii sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu.